Museveni abazannyira empiki ng'akyaliwo. Kyova olaba bw'ovaayo n'oyolesaako ekitone. Nze yali aŋŋamba anfuule investor mu kibuga Kampala. Nzije nsengula ebyalo. We nali ngendo songa nti akatale ke Nateete mwenna muveewo ntekewo ekizimbe. Katongole Plaza. So kenteke wali ekizimbe ekirala. Mama Ebeni and Sons. Bane uyo mwana yakola sente kata yakuba ekyeyo yakuba ekyeyo bananga omugagga atusengudde Nateete kumbe be bali emabega wange kati Museveni ayina abaana baba kuba akimanyi ye ewaabwe ngoyagala okumanya ddeni eyewa Museveni busiru gwe buli muntu gwokebera ddeni enga alimu obusiru wa Museveni kati omugezi yenna amutya omwana oyo ne bamusipooti nga kyakiiru awo we yayita eryekkubo lyeri mututte nti kyakiiru ne bwe buliba emyaka 2 okuva kati kubanga mwana muto ne bwe buliba emyaka 2 okuva kati ekigenge kimukutte si ye yeka ne baganda ba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu waliwo abantu ababakakanga babagamba bajje beesimbewo bonna baagala chairman Nyanzi yensimbewo gundi afune constituency yawa afune constituency Mickey Wine afune wagenda Banjomani afune wagenda gundi afune wagenda kijeyo kiretebwe kiri tuva wa Museveni nga ba Museveni nga be batufuga kati ate n'abakyagulanyi bonna bazze abamu ababapika babagamba babalaganga baffe nga bambadde na red naye mu kubapika bagamba nga bambadde red naye nga message gye balina ya mulala kubanga Museveni ayagala te image ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga akozesa ab'omu nnyumba naye njagala kwebaza Katonda buli katego ke bamutega akabuuka nkugambye baagala mu kwesimbawo kuno Mickey Wine nga ayina ballot gy'aliko yawe ayina ballot gy'aliko buli omu bonna bagambe kwegamba bano era bagenda kukola nga bali Museveni Toyota Sali Musale Dodo Kandiho bonna be bamu Sabiti Muzeeyi Muhoozi ennyumba emu erimu bajjeno basatu Museveni Sali Musale n'ogubwagwabwe bonna bajjeno basatu mu family egi nze wafande Katongole bankomya mwero diyo batumanyira kyamugamba sengo Katongole tewaliyo jeno ye mwamutira mu maanyi ali wali yakwerega ali wali yaseega yakwerega ne mumalo mumala mu supu ne mumunsuulira nange yali azze ate ne munkomya kuwa LDU kyenva nagenda mu box ne negirayo bwa ASP n'embwewa ani gwe mumanyira nze bamanyira kwegamba nze nkome kuwa LDU no mumanyira kyenva nabyesomesa nemba yingiramu voluntarire nembiyingiramu nembasenkenya nembabeeramu kati nange nembeefuulira kati zivuge zaake zivuge mumanyira kati mbw ate jangu nzije nkoleki nedda nzije nkoleki nga mmwe ennyumba emu erimu bajjeno basatu ewafande Katongole tewaliyo yadde kati tetukyabyagala bijjeno byamu tetukyabyagala so one owekitiibwa chairman Nyanzi bw'oba oli liida kubanga omwana oyo yakola ensobi n'osirika n'agenda ne yeesimbawo bibyo bikukutte okusigaza credibility obutakwata bigere bya mpuuga byakutte okusigala ng'olina credibility resigninga ekifo kya Kkunga resigning ekifo kya Kkunga bakitekemu omuntu omulala abantu nga tokakiddwa abazungu abo bayina enkola ffe Bible tugamba bweti
Paulo yagamba bwoba oyagala okubeera omuweereza oyina okubeera n'abaana nga nabo tebaloopebwalope n'ebikolwa by'abaana bibalibwa ku buweereza bwo. So Chairman Nyanzi, kano akantu bw'oba oyagala okwawukana ku mpuuga kituufu okoze video n'otunnyonnyola naye okwongerako credibility ne ku political career yo step aside. Eyo advise yange. Omwana akwokesezza ddamuko ebbali. 1 okukolera ekibiina oba okuyamba eggwanga Uganda tekitegeeza kuba mu bukulembeze. Tulinayo abantu abayambye eggwanga nga tebali mu bukulembeze. Osobola okusigala ng'oli w'amaanyi, osobola okusigala ng'oli wa kitiibwa, osobola okusigala ng'oli wa muwendo nnyo nga oresigninze. Ekyo bw'okikola ogenda kwawukana ku mpuuga. Naye bw'olemerako ekyalaba comrades tulina ebintu ebinene ebituli obubi abasajja batutte obukadde 10,000 bwe buwumbi bimeka bwe batutte. Bali abantu 5,500 mu bagenda mu 600 buli omu n'atwala 10,000. Okitegedde? Ekya Honorable Nyanza ate siffe twabadde tulina okukituusaawo nga bali balina kye batutte. Tugobe bali naye wamma Chairman Nyanzi credibility olwa family olwa president erinnya n'ebirala byonna step aside nga tokakiddwa ojja kuba ogasenye konnyo ate n'okusetinga president mu Nuupu. Mpuuga ye yali agenda okitukolera n'atakitukolera. Beera example ennungi. Mpuuga abeere example embi. Kati abaana baffe abaliddawo ali baafunye ekizibu akole bw'ati. Ali baafunye ekizibu alondewo asimbe mu layini ya Mpuuga oba mu layini ya Chairman Nyanzi. Naye nziramu okwebaza president. Tonakuwazanga omwoyo omutukuvu asobola okusigala ng'akuwadde amaaso ago agalaba ewala. Mazima Kyagulanyi Ssentamu Mukama ali naawe. Kubanga kitya ng'oyo omwana alina kaadi ya Nuupu. Omwana badde akubye Nuupu ku ttaka. Omwana oyo abadde atukubye we twaliviiridde mu fuuti ezo 3. Ekirala yo omwana yawedde politically era okomye ku ekyo. Abaana bangi abantu bangi bw'obeera guilty president e Makerere oba ku university oba otangaziza ku future yo emikisa gya future yo giba gitangadde mu bulamu obuddako after university. CV beegezze nnyo ate naddala Makerere University era abantu abali babaddeko balaba ne bw'aba ali mu byakisiru naye kati nga lw'omushana omugenzi Nobomayombo ye yaliko Mawu omulaba ali mu byakisiru naye wali Mawu wali ani omwala ali mu byekisiru awo. Then olaba Waiswa Mufumbiro musajja akyayimiridde Nambassa bebamu ku bagirudi benzijukirako. Joma Waswa abalonywa oyo ye bamuyisa saidi zeere nawagira balunywa ku mubuzi wano ekiribeera ku mubuzi kuli bakulonda balunywa bambi era yayitaawo. Okay, so bwentyo bwenkiraba 1 omwana yatomedde 2 Museveni yamutomeza ate byonna bye yamusuubiza talina n'eki kyajja mmuwaako. Kale olw'ekigenge ekyo tusaba nze bwentyo bwe mbadde nteesa senga olemerako n'osigala waawo mu kifo ekyo ebizibu bigenda kweyongera. Chairman Nyanzi neyo nayo nvuddeyo. Again nziramu okwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu
olw'okulengera ewala. Kyagulanyi Ssentamu okimanyi nti omwoyo omutukuvu ali ku ggwe oba tokimanyi? Tonakuwazanga, Bayibuli egamba tonakuwazanga omwoyo omutukuvu. Era buli lw'obanga ng'ogenda okusaba oba ng'okooye ogenda kwebaka, waakiriita Holy Spirit upon you, Holy Spirit within you. Holy Spirit within you oyo akulambika okukola ebya future mu bulambulukufu bwabyo. Holy Spirit upon you akukozesa ekyessaawa eyo. Holy Spirit mnakabwati they and then upon you there. Akukozesa ekintu mu ssaawa eyo. Kati Holy Spirit within n'akulambika n'akulumiriza obutuukirivu, ekibi, omusango, by'onookola ebiriddako future. Oyo ye Holy Spirit within. Kati omwoyo mutukuvu tomunakuwazanga His Excellency Kyagulanyi. Holy Spirit tomunakuwazanga asobole okubeerawo okukulambika. Lwaki njogedde ebintu bino? Tetubangako na muntu. Uganda tebangako na muntu alinga His Excellency Kyagulanyi mu nature ey'ebyobufuzi. Bw'aba yali abaddeyo tebamuwandiika. Bw'aba gundi ate ye Kawanga Ssemwogerere tajja ku level ya His Excellency Kyagulanyi kuba ye obutiitiizi bwe bwamukozesanga ebyo. Ssemwogerere yali mutiitiizi. Naye Kyagulanyi Ssentamu muvumu. Asobola okuyingira watayingirikika, naye n'akola ekintu mu butuufu bwakyo. Kati Kawanga Ssemwogerere yali amanyi by'ayinza okukola ng'abiraba naye ng'atya. Kati bye yakolanga ne byagala okumubalibwa okubeera obutuukirivu bw'ebyobufuzi, obwo bwali bunafu. Era sikusabira mafuta ng'agaali ku edda mu Sunday school twayimbanga oluyimba nti saagala mafuta ng'agali ku Sawulo, njagala gali amalungi agali ku Daudi. Kati saagala kusabira mafuta agali ku Kawanga Ssemwogerere, njagala nkusabira amafuta agali ku His Excellency Kyagulanyi ge gabaga kugwako. Kubanga muvumu mu nature, asalawo calculations ze zonna ntuufu mu buvumu nti ne waalisikingira okufa wagenda okufiira atekinga decision oba kufa afe, naye olw'okuba Katonda ali naye avaayo nga mulamu. Kati Ssemwogerere we yali alina obikolera teyabikola. Ye yagatta obutiitiizi obwo ne politics ne yeefuula omugonvu, naye nga yali talina courage Kyagulanyi Ssentamu gy'ayina. Kiki enkugamba? Tubadde n'abantu abafaanana okubeera credible mu byobufuzi bya opposition mu ggwanga Uganda. Ne babeera mu parliament nga basookayo His Excellency Kyagulanyi. Ebintu Museveni byakola kati. Museveni script ye agibala nga bwe yagibala era n'olwaliro bw'atyo bw'atambula. Bonna tebaatubuusa ku mbuusa His Excellency Kyagulanyi gy'atubuusizza. Bonna baatugambanga bwe bati, bannaaye mutulonde tugende tubalwanirire. Ne beekolamu n'akabondo nga Buganda erina akabondo akaayo, ako ne keekwata Buganda ke katutegeerera. Wali akategeerera Nkole, wali akategeerera Akyoli, wali akategeerera Busoga, n'atukwata bwato, waliwo akategeerera Bunyoro, waliwo akategeerera Tooro. Buli katundu ne kabako. Buganda n'egenda ereeta abasajja basuubi abo nga be basibukako politics n'asaasaanira awalala. Suubi, DP Egumire, FDC. Ne babeera mu parliament ne batatubuusa nti president ye yajja n'agamba eno scene of crime. Parliament ye yasooka basesemya essente mu parliament bazizzeeyo. Ku mulembe gwabwe tekibangawo. Tolowooza nti zaali zisoose ku mulembe ogwo ogwa Kyagulanyi. Nga zijjidde mu by-election.
n'agirako ka by election kokka n'agamba sidda mu paramenti ngenze ku kirala ekikulu kununula ggwanga wabula waliwo bakadde babamuzaala awo nga katono bamuzaale nga bali mu paramenti nga n'olwaliro bakyaliyo. Omusimbi bazze bagulya bonna opposition ne NRM naye nga bano babawa ebyokwogera in order okuteekawo ekifaananyi ekya politics ne democracy mu ggwanga Uganda. Era abo be baawanga Museveni credibility ku international market, ku international arena nti mu Uganda mulimu democracy. Bajja ne badebate nga mu luzungu lulungi nnyo era kisinze n'akitwala. Era bw'akitwala ne bakivaako ne bagenda ku kirala ne bagenda ku mwaka naye ng'eri supplementary bagiyisiza ne babagamba supplementary eyo mugiyise erimu ssente zammwe. Era olugiyisa bwe paba buli omu n'atega engalo ne bazibayiirako. Kyova olaba Ken Lukyamuzi bw'atajja mu paramenti muwala we yajja. Kyova olaba MP bw'afa ow'ekika kye yajja, mutabani we yajja oba namwandu we. Kati baagabanye 5 n'abamu ku baffe ab'enkyukakyuka. Kyova olaba mbagamba olunaku lwonna lwe tunaddamu okulonda mu Uganda empya oba enkadde abantu ababadde mu kyova olaba waliwo abantu abannuma. Nakyogerako wano Teacher Nambooza nnuma credibility ye ne byakoze okufa. Namboozi kyogamba mu Uganda yonna kati wetuli Nambooze ne Mama Lina Zedriga ani asinga okumanyibwa Uganda yonna. Era senga obateeka senga tubajja wano ne tubasimba mwankole oba effort ani alya munne ukimanyi nti Mama Lina Zedriga alya Nambooze akalulu. Mama Lina Zedriga MP kyogamba Mama Lina Zedriga bwe yeesimbawo kati mwacholi ayinza obutajja mu paramenti. Kyogamba Mama Lina Zedriga tasobola lwaki tajja mu paramenti. Okimanyi wakitiibwa nnyo okusinga Teacher Nambooze. Okimanyi Teacher Nambooze byakoze n'amala abeera Lina Zedriga wa Central abeera w'amaanyi nnyo okusinga ng'ali mu paramenti. Teacher Nambooze n'omuggyako obuvunaanyizibwa bwa paramenti kati n'omukwasa amasomero essomero lya Nuupu ayinza okuproducingira ba Nambooze 1,000 naye ng'ali mu paramenti talina budde bukole ekyo. Teacher Nambooze n'atufunirayo ba Nambooze 1,000 effort n'atufunirayo ba Nambooze 1,000 mu Northern Uganda, ba Nambooze 1,000 mu Mbarara mu Rukiga. Nambooze n'atufunirayo ba Nambooze abamufaanana 1,000 kiba kya muwendo nnyo Nambooze oyo omu okufa ng'afiiriddemu ba Nambooze abalala. Nkubuuzizza ekitiibwa kye waali kati ne Mama Lina Zedriga ani asinga munne. Kati aboogera ebyo tetwogera lwakuba Nambooze tetumwagala ffe tusinga omwagala. Wano we balaga okimanyi ebbanga lyonna lye baamalayo baali tebatukubiranga ku ndulu nti omusajja atuwadde. Okimanyi tebatukubirako ku ndulu nti omusajja atubalidde era nga tetumanyira bwe bitambula. Okimanyi ne ze bazzaayo kooti eyatogikwatako yamugamba ate ggwe tewazizzaayo. Okimanyi ate teyakyalenjinga kintu ekyo kikyamuliko. Teacher Nambooze ssente yazizzaayo naye enzizaayo gye yazizzaayo neetebaako obujulizi. Abalamuzi mu judgment ne bamugamba Nambooze ssente tewazizzaayo ate ng'ekyamazima yazizzaayo naye olw'obujulizi buli naye n'atakikyalenjinga era mu judgment y'omu ku baalya ssente ezo. Kati kiriba kibi nnyo Nambooze okumubba akalulu oba okumumma akalulu, byombi bibiri bisoboka. Lwali esimbawo n'agwa bugwi
nga bamubbye oba nga bamummye. Okimanyi nti Namirembe bitamazire waali? Okimanyi nti abamu ku mmwe osobola okuba nga oyogera ne munno n'omugamba nti nguli bitamazire? Okimanyi nti bitamazire waali? Okimanyi nti bitamazire mulamu waali? Omanyi ebintu bitamazire bye yakola mu ggwanga Uganda? Okimanyi bitamazire bamuli akalulu n'afa? Ekyo kye kinnuma ku tti kya Nambooze. Nambooze n'amala afunayo omuwala omu awo emukono n'asimba emabega bwe ne bw'atula mu bafuutu sooja. Atutolere mu bafuutu sooja abo atugambe nti muwoono olabe ebba za Nambooze bwe zinaalinnya ensi yonna. Ebyo mbyogera nze natuulanga ku leediyo ekiro kiramba nga Nambooze amala kuggalawo ne ndyoka neebaka. We yabeerera ne Kasibante Moses Mbuli simanyi ye class monitor. Madamu teacher gye Nambooze. Nambooze natandika omuwulira ku Mambo Bado nga bakyamuyita akakazi ka Nambooze. Nga ye ne Tamale emirundi be basembayo ku Mambo Bado okwogera. Kati nkubulira gye nvudde ne Nambooze nga mugoberera. Ligase ya Nambooze nnuma. Nambooze ayinza okutufunirayo ba Nambooze ebikumi ebi mu ggwanga Uganda naye ng'ali mu palamenti tajja kisobola. Ekirala kaageza n'avaako bw'atyo ne mu lubuulwe temugenda kuddamu kuvaayo MP. Abaana be aweeredde babwerere teeka waabiri. Naye His Excellency ekisanja kyatandika 2016 ye najja 2017. 2020 n'alizaininga. Nambooze yajja 2009 by election. Myaka 10 n'emeka ali mu palamenti. Nganda yajja 2016. Bampuuga bajja 2011. Basegona naye tebavaawo. Tebaatubuulirako nti eno bitambula biti. Bongera kutubba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu oli kirabo eri Uganda. Oli kirabo eri Uganda. Ffe ab'omulembe gwo twakutegedde era tujja kusimba emabega paka yonna gy'otutwala gye tujja ng'ogenda. N'ekyo nkimaze. Obudde bwo bugamba kyo, obudde bwo mumulaba nga bwe budduka bannange oba muli mu muzannyo buzannyo. Ng'ennaku z'omwezi 16 Bannayuganda ffenna eyo public holiday. Nabagambye senga tukole ekintu kino kigenda kututaasaako gavumenti okugiteeka mu fiya obutaddamu kutusinikirako binnyo mbwekwata abaana. Kati twabadde tuli awo Jeno Miguna bamukutte owe Masaka. Ate ne Kamuli eyo side wa Eastern Party nayo waliyo Jeno waayo bamukutte. Bamulumbye eka ne bamukwata bali mu leya bali mu drone emundu ne ziyingirawo ne bamutwala. Kati ekiwamba abantu kizeemu. Senga tuba twalira omupiira nga 16 omwezi guno ne kitandikira Masaka. Museveni aveeko oba si atuwa abaana baffe ataakomye okuwamba abaana baffe. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ffenna Masaka buli MP atagenda kugenda Masaka ye yalidde ekikumi gwe munaalabayo y'ataalidde. Buli eyeetaaga tukulabe nti okola Masaka ne gaaliyo ne constituency yo bw'oba tolina capacity esitula constituency gitwala Masaka.